Abakungubazi beeyiye mu bungi ku kanisa ya Christianity Focus Center essangibwa Mengo mu Kisenyi okwetaba mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'ebyo byakozesezza omugenzi kaakano Kizito Mukalazi abadde nannyini era omutandisi w'amasomero ga Homes Darren wano mu ggwanga. Ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'akalasa mayanzi omubiri gw'omugenzi Kizito Mukalazi gutuusiddwa ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi era ng'emmotoka ya kampuni enziisi n'endala zibadde zikulembeddwa bandi. Abantu ab'enjawulo baweereddwa omukisa okwogera ku mugenzi era nga ku lw'abasumba ba Christianity Focus Center omugenzi w'abadde asabira omusumba Sindi Kiganda ategeezezza nti bagenda kumusubwa nnyo ng'era ategeezezza nti ye amuyambye nnyo okumuwa amagezi ku ludda lwa bizinensi. He has been a great blessing to us. Abadde mukisa munene gye tuli. And take your father's legacy far. Mwongereyo omukululo gwa kitammwe. Your father has left a legacy in this nation. Kitammwe alese omukululo mu ggwanga lino. He has worked tirelessly. Akoze butaweera. Baabadde asaba nabo mu Bible class ku CFC bamwogeddeko ng'era akulembedde mu banne Ssennyonga Filipo asoomoozezza abantu ku bwetoowaze bw'omugenzi bw'abadde nabo boogeraageranya n'obugagga bw'abadde nabo. Mwami Mukalazi ne status ye gy'abaddemu bw'oba ng'obadde tomumanyi ng'ali mu bantu nga kizibu okumutegeera olw'obuwombeefu bwe olw'obukakkamu bwe n'obuntu bulamu. Obadde osobola okuba nga omuntu oli critical n'otuula n'owandiika notice eziwerako n'okubikkulirwa okuwerako ng'okujja ku Mwami Mukalazi. Tuwangadde naye mu Bible class ng'ajja ne mu classes ez'ekiro n'atuula wali twabanga n'akacyayi naye nga tupipira olw'ekitiibwa kye naye nga is a normal person. Ku lwa Kingdom Media ng'omugenzi abadde omulangira waayo ekitiibwa ekiweebwa omuntu oba kampuni ebeera etutte ekitereke ky'ebiranga eby'omwaka okuyita mu kuttunka n'endala akulira enzirukanya y'emirimu Eva Sewali ategeezezza nti baakusubwa nnyo omugenzi olw'omukwano gw'abadde nagwo n'emikutu gya Kingdom Media okuli KTV ne 93 Kingdom FM olw'ebbanga eddene ly'abadde amaze ng'atambula nagyo ku ludda olw'okulanga. Nenjagala okubategeeza nti omukulu Mukalazi agalamidde wano olwaleero mu masekati gaffe abadde mulangira waffe okumala emyaka egiwera 10 nga abeera ku Kingdom Media. Godfrey Kimbugwe nga yayogedde ku lw'amasomero ga Homes Darren yeebazizza omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda olw'engeri gy'atambudde n'omugenzi. Njagala okwebaza Bishop Kiganda. Bishop Kiganda weebale kusumba Mwami Mukalazi. Mwami Mukalazi abadde akwagala nnyo 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 era ng'emikolo gyonna gye tukola Mwami Mukalazi agamba mutegeke kimu naye mugende mugambe Bishop Kiganda yajja okukulemberamu. Ne kirabira Asadu ssentebe w'ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero g'obwannannyini ayogedde ku mugenzi ng'omu ku baatandikirako ekkubo ly'okuzimba amasomero g'obwannannyini. Mu byenjigiriza omukululo wa Mukalazi kwe tuteeterera be bannansiko b'amasomero g'obwannannyini mu Uganda. Ku ludda lw'abaana Kizito Dennis yeebazizza obuweereza bwa Christianity Focus Center olw'okwagala kitaabwe so nga muganda w'omugenzi Ssaalongo Moses Rwandasa yeebazizza Bishop David Livingstone Kiganda olw'okusumba mukulu we. Twebaza ekkanisa eno eya Christianity Focus Center kubanga amazima mwagadde muzeeyi era mumukozeemu omulimu ogw'enjawulo naffe nga tugulaba. Ku lwa family twebaza Bishop Kiganda omulimu gwe yatukolera. Byonna ebyogerwa wano bituwadde essuubi nti omukulu ali awo maaso gaffe mbutuufu gy'agenda weerufu. Namwandu Nalongo Rita Mukalazi ayogedde ku mugenzi n'engeri gy'abadde ayagalamu Katonda. Nangamba nze bwe mba wakulokoka nja kulokokera eyo wa Kiganda. Naye nga kiringa kyakugereesa nga sikisuubira era nakyewuunya nnyo bannange
ng'omwami alokose ate n'alokoka nnyo ekisusse. Ono naye yeebazizza omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne famire yonna ya CFC olw'okwagala bba bw'atyo nga yeetonze ku lwabo bonna be yanyiiza. Maaso ga Mukama neetonda eri abantu bonna be twasobya mu kumanya oba mu butamanya. Mukama nga ye mubeezi bwami mukalazi byesobya byeyakola nga si birungi nga tebyakusanyusa. Mukama amusaasire ebyamusobako. Omusumba Wilson Bukembe naye yeetabye mu kusaba kuno era nga yeebazizza omulabirizi David Kiganda olw'okubuulira enjiri era ne yeebaza Katonda ku lw'omugenzi okukkiriza Yesu newankubadde ng'abadde n'obugagga bungi. Yeebaza Katonda olw'enjiri nti lero tuwerekedde ku mugagga either yasoose nga tuli ssuwamu. Abagagga abasinga twerimba bwerimbi agenze mu ggulu naye nga mwena mukimanyi. Amiina. Omugagga n'ataba wadde n'akasabo. Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda nga yakulembeddemu okubuulira asoose nakujjukiza bantu nga Katonda bw'ali kamala byonna mu buli kintu bw'ateera n'abasaba okutegeka olugendo lwabwe oludda eri oyo yabatonda. Ekyokugenda kyateeka ffenna tujja kukola tya? Ekibuzo kyokka bw'otuuse okugenda ogenza otya? Have you been ready for this day? Obadde mwetegefu olw'olugendo luno? No. Tetuli bakubeera wano mirembe na mirembe, waliyo okugenda naye olugendo olwo olwetegekedde otya? Bw'atyo ng'okubuulira kwakwesigamiza ku byawandiikibwa okuva mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriro lw'okusatu n'okubikkulirwa essuula ey'amakumi 20 olunyiriro lw'14 akubiriza abantu okufuba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri basobole okusikira obulamu obutaggwaawo era beewala okufa okwokubiri. Buli atazaalidwa mulundi gwakubiri agenda kufa emirundi ebiri. Buli azaalidwa omulundi ogwokubiri agenda kufa omulundi gumu. Kati choice iyo wandyagadde ki ku byombi? Omulabirizi Kiganda bw'ati akulembeddemu abasumba abalala aba CFC okusabira abaana b'omugenzi. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa e Kagembe Ssemuto gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Omugenzi Kizito Mukalazi yafiiridde ku myaka egy'obukulu 71 oluvannyuma lw'okuzaalibwa mu mwaka gwa 1955 ng'amasomero ga Homies Darren ge yatandikayo mu mwaka gwa 1986 kuliko ettabi ly'e Gayaza, Kamwokya ne Kyebando saako erya Darren ekiteezi. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Yeah.